Olika Kalamu Times yigena jase okwate ngotuliza sako no tugoberera akubuza ko no kwanirizako nze Kakalamu the answer. Now osobola okubate nga otufollowinga ku chenda musamba kasirisa 3 pe mu Mwepere Radio Simba empologome nuje yeddembe program bagita Embozi y'omukafunda live. Embozi y'omukafunda basawa 12 za kawungezi paka sawa mu ya kawungezi Monday to Friday oba no tulinda mu wolokoso ku sawa 3 paka sawa nyizo okubacha buli Saturday bila wolokoso nze Kakalamu the answer. Right now tuli mu Mbozi ya mukafunda era Kakalamu Times channel joli ku YouTube nti obate kugenze ku Simba waliri ku Radio Simba Mbozi y'omukafunda so kwate ngo tusanga waneno Kakalamu Times mpola mpola. Olwaleero nina exclusive interview ne tata wa omwana omukyala obo omuwala amanyiddwa nga Vivian eyabagambye ko erinnya lya Mutenda eddala. Ogenda kutegeera erinnya ly'omwana ono ettuufu era emboozi yaffe eno byogenda otegeerako nti taata agamba Brian yali ya muganda we nti bonna beddirange omuwala ono saako ne Brian White beddirange wabanga yakikola ng'ekikolwa kye tuliko yakikola aba yali ya muganda we. Tugenda kwatako then party endala nyagibaterayoko oluvannyuma lw'essaawa 2 ngeno wakagiwuliriza gikwate empola giwulirize n'obwegendereza bingi ebikyali mu mboozi eno era byogenda ozuula. Kale katutandike. Okay, oli ku Lubogola Simba empologome ennungi ey'eddembe atuwuliriza ekitundu kye tulimu bakiyita Busaabala. Busaabala ki? Masajja zonna. Masajja B. Masajja B. Yeah. Wetuli waliwo omwami gwe tusisinkanye gwe saagala kubate nga ngenda wala nnyo ne tugenda tambula mpola kati mu kusooka okweyanjula amanya ne lwaki tuli wano yennyini yageno singo bitugamba pe tujayingiranga mu mpola katukuwa omwaganya amanya se omwami bampita Jingo Edward ndi wano ku lwa muwala wange Vivian Jingo nze linnya lye namuwa kitange yamutuma erya Vivian nze ne mutuma erya Jingo nampa omukisa mwetumirira ekikali enjagala ne mutuma Jingo Vivian lyezungu era egyetwala buddala ebyo sibimanyi nze manyi nti bamuyita Vivian Jingo yewagula omwana teyewagula okutwaliza wamu omwana oyo ebbanga erisinga obonera abadabiranye ne maama we nga mubuuza ne munnaku 3 emabega namubuuzizza ekibuuzo ne mugamba nti muwalange waliwo ebintu bibankubira ku masimu ze siri musajja yasoma nnyo simanyi nnyo bya WhatsApp biki baŋŋamba nti gyali tali clear simulamu bulungi bakuba balinga bakuba ente kino kitegeera naku 3 emabega enaku 3 emabega ne maama we taliiwo mu Uganda naye ng'omwana wawulirako nti yagenda omwana nawulirako nti alina omwami gwe bayita Brian White bawulira buwulizi sibamanyi kiraba ebbanga eridizeeko ngenza owulira bizibu omwana amutegeera nti yali ne Brian White akola myaka nga 2 emabega bali mu kukola okozi mirimu naye nga bwe tokimanyi sikimanyiko maama abeera era n'omwana maama abadde abeera ku Freedom City w'ekyemmanga Ntebe Road omwana munoonya nze simulaba maama mubuuza omwana aliwa ngamba omwana ali mu kukola mirimu mugamba emirimu sifuddeyo emirimu tugigende nagyo mu maaso naye omwana kiraga omugayiringa omwana muwala olina okuba nga omuwaako vision kino okikola bwoti ofuna bwoti kino kivaamu bino ebizibu ebiti ne bwe biti kiraba bbanga eryo lyonna omwana ambuzeeko emyaka 2 nazzeemu okuwulira nga abantu bankubira amasimu ku TV abalina amativi zisina na TV n'omusajja yagenda okuvaako nga alina emyaka Vivi wano ekifaananyi kye nnina wano ku kamera yalina emyaka 4 wano nga nze embeera naye ekitundu kyekimu ebbanga lyenkuze naye ebbanga no mu bukulu maama we abadde atwala nnyo time ku ye kuba mwana muwala ze eri musajja tubale tetukyabeera wamu maama we abadde abeera we nange embeera wange omwana ngeri gyaba muwala toyinza mwesibawo ng'oli musajja nnyo ebbanga lino y'obukulu abadde abeera nnyo neki nteekayo eyo bulungi ennyonyo emala senior 6 obulungi ennyo emyaka giyise 3 kati ng'amaze okusoma senior 6 n'agamba nti daddi ngeri olina abaana abalala abato tugira tutambula owerera bali nga nange bwenjiyamu njira ntandika okunoonya akalimu then ebisigadde tujja bikola ngende mu maaso n'okusoma nemugazi nembagamba tisina mutawaana ziri musajja ataasoma naye ndina akalimu kemmanyi okukola okusoma kuyambako buyambi ku muntu omuntu ayinza okuba nalina amagezi ga mazaale ng'ate n'okusoma asomye naye nga tenda tebikola so tugenda naye nazzeemu mulaba nga mpulira kirala
mwembadde nsinga okwagala okutegeera erinnya lya Jingo n'erinnya lya Batanda ziti Batanda mitanda sibimanyi erinnya eddala taata wange Ssemboga Enoch yatuuma Vivian nandagira mwetumire erinnya lyange Ntinda oyo mwana yabya ne mama wange Ntinda mu buto akakyali kato nga tulina ebisumbwasumbuwamu nenkatwalaki wa mama wange era mweno age nekabeerako Kentinda wa mama wange era nze neewuunya kati ndaba birala sibimanyi ekyo kale mukyala yabamanyi kazi batujjako abaana bulijjo naye nga nze manyishiwa omwana wange era wanaaba asobodde okundabako ku TV ajja kukaba amaziga kuba onammanyi bulungi olinamu okuteebereza okugaa nti omwana yayinza okubanga teyakutegeera bulungi nga taata nsobola okukkiriza ekyo kuba omwana we namuzaalira nayini mu age etannaba kutuuka kukola decision ezo naye kyabaawo katonda yekireeta myaka 18 nkinali ngenda okuweza kuba banzala 7 mwezi gw'omwenda kiteeza mu age 98 nali nzaala ono kimyaka 18 lwa festival byebyo biriwo sebo kaakati ese mukama otegeera nti omwana akola n'obuuza omulimu gwakola nembuuza omulimu gwakola nange mba ndi awo ku TV ya muganda wange wamu ndaba alina omusajja ku case clinic nenanyini case clinic nenanyini case clinic Dr. Sebale amanyi omwana oyo amumanyi ti mwana wange naye yaŋŋamba nejingo ejjo tenatuuka kukola ki kuzaala baana nemuganda naye mukazi namuzaddemu dokita amumanyi Dr. Sebale yenyini amumanyi Mbadde njagala osooka otegeera nti omulaba ku TV ng'ali ku case clinic radio yafiira ebyo ebiseera nze ndaba nsirika mama wangamba ali mu kukola mirimu nga obumanyi era omwana alina okukola kati byempulira birala mpulira byakugjamu mbuto muntu ki oyo alina omwana w'omuntu omwana ajjamu atya embuto simanyi 3 kati omwana wataddamu kuzaala ekyo kikyamu ogwo omusango ogusobedde gwe yasooka omukozesa kati gwe nawe omwana wazzeemu okumuwulira bulizi saako n'okumulabako nga bino gali ku TV musajja yakweka omwana maama we kennyini ogendayo okumulaba omala kujjuza lupapula zataasoma kitegeeza mbasula kulaba mwana oyo okosa buwandiike okulaba omwana omala kujjuza lupapula okulaba ki kati wetuli wano olina obulumi bwa mirundi ebiri okugaana okulaba omwana okumumubuzaako bamugyamu embuto si bulumi bwa mulundi gumu bwokka omwana bamugyamu embuto ekikyamu ayinza obutaddamu kuzaala omwana yafunye obulumi bw'amaanyi obuliwo teri kiruma bakazi nga kugyamu mbuto alisaga akaana kankazaale banaabonabona nako nenfanako kuba nange wenjoga taata wange yanzala naye maama wange ge yasinga okulwana nnyo abaana baluma nnyo omuntu kati alumwa kati bw'atalizaala omwami oyo alina mpulira erinnya lye bamuyita Nakirumira oyo omwana yeddirange ye abadde ku mwana muganda we bamwanyina Vivian nze neddirange kitegeeza n'omuwala nga eddirange ye Jingo Nakirumira oli Kirumira ayagala Jingo okay